Olunaku olwaleero njagala kubaako ne story gyengabanako nammwe mu ddakiika eno yennyini. Woba oli awo gwali eyo wabweru ampulirizawo n'obaako ky'oyigamu, oyinza okuba nga naawe oyita mu mbeera y'emu bweti, oyinza okuba nga naawe toyinaawo oddukira, toyina gwe weebuuzaako, naye oba oli awo onoowulira story eno enaabaako kyekubagulako, enaabaako engeri gyekuwungulamu munange, oba oli awo ky'onaaba weesibiddeko kyonna onooba nga ate ofuna obuvumu obukitta, kubanga ebiseera ebisinga tugenda ne siba ku bintu, tugenda ne tulemera ku bintu nga ffe tulaba we wali future yaffe, nga ffe tulaba we wali buli kimu ekyaffe, naye ng'ate munange oluusi si bwe kiri, oluusi bye twesibako si byaffe, oba okitegeera. Kaakati ngenda kubanga ate nkutussaako story ya mwana muwala yavuddeyo nnoono n'abeera ng'ate agigabanako ku mikutu mugatta bantu. Story eno yakutte ku bantu bangi, abangi bagitegedde, abamu tebagitegedde, naye nze ngenda kubanga ate ngikutussaako gwe oba oli awo gwe ate agitegedde, naawe mukadde kano kennyini obeere ng'ate ogitegeera. Ono agamba nti ye obulamu bwe bwonna yabeerawo nga akimanyi nti omuntu alina sirimu oba omuntu alina obulwadde obwamukenenya buyite HIV positive, nti omuntu oyo munange abanga yabufuna mu kwegaba nnyo oba nga mu kubanga ye bakabaka n'abasajja ab'enjawulo oba n'abakyala ab'enjawulo, ye obwongo bwe butyo bwamugamba nga ate nga bambi si ye yekka, naffe bangi wabweru eyo tuli bwe tuti, tulowooza nti omuntu wabeera ng'alina obulwadde obwa sirimu yandibanga oba yali malaaya, yandibanga oba abadde mwenzi nnyo, naye ng'ate ebiseera ebisinga si bwe kiri. Waliwo n'enjogera egamba nti ekiri atabaala ne yasigadde ewaka munange kimutaayiza. Kati nno mwana muwala ono naye yali tatabaala, naye mu kusigala ewaka ekiri abatabaala mwanattu naye kyakola ki, kyamutaayiza. Awo enjogera oba endowooza eri eyamuli mu mutwe ey'okuba nti abalina sirimu balina kubanga beegaba, balina kubanga bwenzi, we yamumasukira mu mutwe n'emuvaamu n'egweri. Ono agamba nti yalina abaana be babiri mu bufumbo bwe, era ng'agamba nti mu bufumbo buno yabeera n'omusajja ono. Wabula nze ngenda gikuviira amabega story eno, sigenda giva mu line nga ye bwe yagiwandiise, nze ngenda kutandikira gye yatandikira nga tannaba kubanga afumbirwa omusajja ono. Bonna baali baana ba mu bigo, baana baba reverends, kwegamba nga balina eddiini ey'amaanyi ennyo nga bw'okiwulira. Ono n'omwagalwa we, era ng'agamba nti ye ewaabwe baalinamu ku kasente oba okitegeera, naye ng'ate baawe akasente tekaaliwo bulungi, nga bw'omanyi nti omuvubuka alina okuba ng'ayimiridde ebiseera ebisinga okuba ng'ate asobola okukwasaganya mukyala we. Naye ono agamba nti ebyo ye tebyamulyangaho olw'ensonga nti ye waabwe baalina kasente nga mu butuufu weekali, naye nga yayagala baawe ku mutima gwe. Agamba nti baagendangako awutu n'omwagalwa ono, naye ng'omwagalwa ono n'akasoda obusoda tasobola kubanga ate akamutussaako olw'embeera gye yalimu, oba okitegeera. Bangi tuli eyo wabweru tugumidde embeera eno ng'abakyala, oba okitegeera, n'obeera n'omuntu wo n'otoba n'omuntu wo nga ne waba tasobodde kutussaako kintu ekimu okigumira mu mutima n'ogamba oba oli awo obulamu bujja kukyuka, alibanga ate asobola okuntussaako ekintu bwe kiti. Kati ne mwana muwala ono bw'atyo bwe yali agamba nti ebyo ye yalinga tabirabawo, nga ne bwe bagenda out ne bwe batabaako kye balya ng'omwami tasobodde kukigula teyafangayo, kubanga ye yayinanga okukkiriza nti oba olunaku luliba olwo omwami ono ajja kubanga ate akyuka, n'ayongera okubanga ate asabira omwagalwa we. Agamba nti ye nga ye yasooka omulenzi ono okubanga akola oba yamusooka okubanga afuna omulimu, naye ate omusaala gwe gwe yasookera ddala okufuna yagukwata n'abeera nga ate aguteeka mu bbaawe oba mu boyfriend we, naye abeeko kye yeekolerako mu bulamu ng'ayagala kubanga ate akyusa obulamu bw'omwami ono. Agamba nti ssente ezo ng'azikutte yasooka n'asasula renti omwami ono we yali asula. Okitegeera, ebiseera ebyo ndowooza baali tebasula bonna, nga amulabako bulabi, engeri gye baali nti bonna baali baana bato. Excuse me. Engeri gye baali nti bonna balinga baana bato nga bava mu bazadde baabwe. Yasooka n'akwata ssente omusala gwe ogwasooka n'apangisa ennyumba gye basookeramu ddala, naye ng'omwami ye yasooka okwetongola n'aba nga ava ewaabwe n'atandika okuba nga abeera mukazi ge ako, ye n'aba nga ogugwe gwakujjanga kumukyalirako. Naye agamba nti ye zaali ssente ze, omwami yali tannaba kubanga ate atandika okuba nga akola.
oba okitegeera. Teyakoma okwo, ku ssente ezo zennyini ez'omusaala gwe ogusooka yayolekera ewandegeya n'abeera ng'ate agula ku suuti. Essuuti ezo tuzimanyi eziri ewandegeya ezirabikira ddala obulungi, n'abeera ng'agulirayoko omwami essuuti mbu yali ya mitwalo 8, n'amugulirako boxers, n'amugulirako engatto, n'amugulirako t-shirts. Agamba nti yamugulirako ebintu bingi nga kyonna kyayagala omwami ono alabike bulungi. Wabula teyakoma awo, ng'amaze okuba ng'amuyiwamu essuuti yamuconnectinga ku bantu ab'enjawulo. Mu bufunze ya drawingawo connections, bw'atyo n'abeera nga aconnectinga bbaawe asobole okuba ng'ate afuna omulimu. Okwo ng'omukyala agamba nti yagattako essaala era munange mukama essaala n'akola ki, n'azaanukula. Omwami ono gye yagenda byamutambulira bulungi era n'afuna akalimu naye nga kavudde mu connection ya mukyala. Omwami yatandika okukola, obulamu bwatandika okukyuka, munange batandika okweyagalira mu bufumbo oba okitegeera. N'azaala omwana asooka, n'azaala omwana owokubiri, obulamu ne butandika okuba nga ate butandika okukyuka, mbu omwami yatandika okuba nga akwana abawala oba abakyala eyo gye yali akolera. Embeera eno abakyala bangi tugisisinkanye, abakyala bangi bali eyakugamba nti bbaawe mu ntandikwa yali mulungi ng'akasente tekannawera, naye omwami akasente we kawera n'akyuka. Embeera eno bangi tugirabyeko, bangi bagiyiseemu oba okitegeera. Abasajja abasinga bw'afuna ssente akyuka. Omukyala n'agamba nti omusajja yakyuka n'atandika okuba nga acyaŋŋanya abakyala oba acyaŋŋanya abawala nga tayita ku bano bankola mu banka bateras ng'abakwana, tayita ku ba receptionist abo abawala abakwana. Jjukira nti emirimu egyo gye njogerako ba receptionist oba ba bank tellers babeera n'obuwala obulungi obunyirira okukamala, mbw'obo bonna yatandika okuba nga abukwana. Omukyalo n'agamba nti nga bali ewaabwe eyo oba ng'ali ne bbaawe, yalabanga bbaawe nga afuna treatment ez'enjawulo ko wamu ne check-ups ez'enjawulo. Mu bufunze yagendanga mu ddwaliro buli luvannyuma lw'akabanga ng'abaako eddagala lyafuna, naye omukyala we yabuuzanga bbaawe yamugamba nti yalinanga ulcer gwe yali ajjanjabanga era ng'agamba nti mu busiru bwe teyakiwa budde kugezaako kukinoonyerezaako kyali kituufu oba nedda, wabula yakkiriza bukkiriza bbaawe bye yali amugamba ku lw'omukwano omungi gwe yalina ne bbaawe. Ono agamba nti yabeererawo bbaawe mu buli mbeera yonna ng'omukyala omufumbo yenna gye yandikoze oba ayagala obufumbo bwe oba ayagala bbaawe kye yandikoze. Agamba nti yabeerera bbaawe, yafuukira bbaawe maama we, n'amufuukira muganda we, n'amufuukira omusumba. Abakyala abasinga balina enkola eno, okitegeera ekintu we kimuyinzaako akikwasa Mukama Katonda. Oluusi alina baba n'omuze oguzza omwami n'amugamba nti munange bikalubye ku mulimu biganye, tufukamire tusabe. Omukyalo ono bye yakolanga we byakalubanga, yazzanga omwami wali n'amubuulirira n'amugamba tusabe, ne basaba tukole bwe tuti ne bakikola. Kwegamba yafuuka buli kimu kye, kwegamba obulamu bwe bwonna yabudedicatinga eri obufumbo bwe nga kyayagala kwe kubanga ate abeera ne future ennungi n'omwami ono. Agamba nti nga afunye olubuto olwokusatu terwalwa munange, n'afuna olubuto olwokusatu. Abaana abasooka bali bawala beerere, ng'ono n'afunye olubuto olwokusatu yatandika okuba nga agenda okunywa eddagala. Ekyo tukimanyi bulungi kya bulijjo nti omukyala yenna bw'afuna olubuto ensangi zino alina okuba nga agenda okunywa eddagala gwe ky'oyinza okuyita antinento, n'atandika okuba nga anywa eddagala nga n'abasawo bamwekebejja balabe pozishoni y'omwana eyimiridde etya, omwana ali biki oba okitegeera. Agamba nti nga olubuto oluwezezza emyezi 5 yagenda okunywa eddagala era ku olwo yagenda ne mukwano gwe yamuwerekerako, ate nga yagenda mu ddwaliro eritali lya lukale gwe lyewandiise nga private hospital gye yagenda. Wabula ng'omusawo amaze okuba nga amwekebejja yamuyita n'amuzza mu kyama n'amugamba njagala kubanga ate njogeramukko naawe. Bwe yawulira ekyo agamba nti omutima gwamwesika. Embeera eno etera okutuukawo ku bantu ne bw'oba ogenze mu ddwaliro nga mbutuufu obadde olina birala bye bikuluma naye n'ogibwako omusaayi, omusawo n'amala n'akugamba nti njagala kwogeramukko naawe ng'ate yatutte omusaayi gwo, sitya gwe ntya Katonda owulira nga tokyayala mu kifo. Omukyalo n'agamba nti yawuliranga omutima gumwesise, n'awuliranga yenna takyabitegeera ng'amasannyalaze gamuyita mu mubiri. Naye naye ne yeegumya ng'omukyala n'agamba kaalinde alaba omusawo kikyanaagamba.
Era omusawo bwe yadda yamugamba nti olina obulwadde obwamukenenya nti oba oli HIV positive. Yakyuka n'atunulira mukwano gwe kubanga mu omusawo yakimugamba nga ali ne mukwano gwe eyali amwerekeddeko mu ddwaliro. Amaziga gamuva mu maaso yatembuka n'akaaba bw'atyo n'anyweza mukwano gwe ne mukwano gwe n'amunyweza nga bwe bakaaba. Awo nno ebirowoozo we bimujjira nti ddala wamma si buli alina obulwadde bwa siriimu nti yabukombooza. Awo wamanyira nti ekiri atabaala n'eyasigadde waka kimutaayiza. Ng'atudde mu ddwaliro ebirowoozo byamwesomba mu bwongo. N'ajjukira ebintu bye yakolera omusajja ono okuva ku zero okutuusa we yamutuusa. N'ajjukira byonna byazaamukolera nga bwe mbikusomedde. Okumubeererawo kwe yamubeererawo, rent gwe yasasula, ennyumba gye yakola ki, ku byonna bokisa ze yagula, engoye ze yagula, connections ze yamuwa, n'afuna emmotoka, n'afuna ennyumba ennungi, naye nga byonna byali maanyi ga mukyalo ono. Yatandika okubijjukira, obwongo ne bumala n'okudduka ne budduka ne buddayo emabega eri. N'ajjukira omwami ono bye yamugambanga ng'amira eddagala. Ng'amulimba nti eddagala lya ulcer. Wamanya nti munange omwami ono ddala kituufu yali tamira ddagala lya ulcer, yali amira ddagala lya siriimu gwe kiwandiise ARVs. Agamba nti yawunga, yakaaba ne yeebuuza ebibuuzo. Wabula ng'amaze okubanga kakkanamu yakwata essimu n'aweereza omwami ono ka message n'amubuuza nti ku byonna byonna bye nkukoledde kino kyonsasudde mukwano. Yawulira nga takyategeera. Yeebuuza n'abuuza Mukama Katonda nti kiki kino kyompadde kisaakombooza. Ng'era omuntu omulala yenna bwe wandibadde nga bakuwadde amawulire gano osanyalala mu kusooka. Kiba kizibu kya kusooka kugumirawo ku lunaku olusooka, olwokubiri n'olwokusatu. Agamba nti nga wayise akaseera yatambula ne mukwano gwe bwe batyo ne baba ng'ate baddayo ewaka. Naye mu nnyumba yamalamu ennaku 3 nga tayogera na mwami we, nga n'okumutunulako awulira tayagala, ng'awulira yamutama. Bwe yalaba nga kimuyitiriddeko yakwata abaana be n'agenda ewa muganda we mwannyina. Yali asula mu apartments. Bw'atyo n'atandika okuba nga abeera naye eyo ekitintale. Naye ng'ali eyo ebirowoozo byamwesombanga ng'agamba nti kati abantu bagenda kuwulira batya nti muwala wa Reverend yanobye. Jjukira obufumbo bwali butukuvu bamugatta bwa mpeta. Yabuuzanga ebibuuzo nti maama we anaamutunulako atya, ng'amugamba nti maama obufumbo bunnemye. Nsonga ki gy'agenda okuba ng'awa maama? Yali awulira bubi okuba nga addidde obulamu bwe bwonna n'amaanyi ge n'agateeka mu bufumbo ate ne buyiika bwe butyo. Yeebuuzanga Mukama enkya n'eggulo nti Mukama, kiki kye nakola okuba ng'onsasula bw'oti? Era yagamba nti mu ddwaliro baamuwa eddagala erya ARVs wabula yagaana oddimira. Omusawo n'amwegayirira n'amugamba tozanyiramu eno nsonga, olina okuba ng'omira eddagala lino. Yalitwala naye bwe yatuuka eyo mbu teyalimira kubanga yagamba nti ye agenda kuba nga afaayo nnyo obutafiirwa mwana we ali mu lubuto. Naye Silimu agenda kuba nga amukwasa Mukama Katonda, era ye yagamba nti Mukama, olutalo luno sinza agenda oddulwana, gwe agenda oddulwana. Era yamusaba n'amutegeeza n'amugamba nti Mukama, nkulabye ng'okola ebyamagero, nange jangu okola ebyamagero mu bulamu bwange. Nkimanyi nti ebyamagero byo tebikeera. Olumu obikolera abantu nga balina ku migo gya ntaana, naye nze sijja kugumiikiriza kutuuka yeeyo. Kino kye ndimu sinze yakyenoonyeza taata, naawe obadde ondaba. Saayendako mu bufumbo bwange kakuba okugezaako. Naye jangu ntikkula omugugu ogummenya. Agamba nti yamugamba jangu onkolera ekyamagero taata omulungi, era agamba nti amakerenda teyagamira. Ekiseera kyatuuka n'azaala omwana we, era omwana n'abeerawo n'aweza abaana 3. Agamba nti ng'ali ewa mwannyina eyo, omusajja oyo yamala n'ajja
nga tannazaala nkuzaako emabega katono nga tannazaala omusajja yamala najja n'akaayanira abaana n'amugamba nti ayagala baana be. Wabula ye we yatuuka nga yakoowa takyalina maanyi gakaayana. Kyekiri kye nakugambye nti ekintu we kiba kikyo teweetaaga kusika muguwa, teweetaaga kukaayana ebintu ebisinga olina okuba nga okitabusi bw'otyo n'okireka. Era yagamba nti teyakaayana ng'omusajja ono amusabye abaana, yamuleka n'abatwala era mbu yabatunuulira ne bamukubira bbaayi nga kitaabwe abatwala n'abaleka n'abatwala. Jjukira abaana baali ba buwala babiri nga ye ali lubuto. Wabula mbu ng'omusajja abatwala yasigala kimu ng'agamba Mukama Katonda gwe abannwanira. Era nga ye mu bwongo bwe yaliwo ng'akimanyi nti omusajja oyo tagenda kuwangala n'abaana abo olw'ensonga nti ye maama waabwe yabeeranga nabo ng'amanyi ki kye baagala, ki ekibanyiiza, ki ekibasanyusa. Era n'amuleka n'abatwala. Agamba nti waayita ennaku 3 ng'omusajja atutte abaana, Mukama n'amulwanira ku lutalo olwo. Omusajja tamanyi naki ekyaviirako kumukwata, yagenda okuwulira ng'essimu emukubirwa ng'eva ku poliisi ng'egamba nti omusajja bamusibye ali ku poliisi akima abaana be. Teyafaayo na kumanya kiki ekyali kimusibizza. Wabula ye yamanya bumanya nti Mukama ayanukuddemu ku ssaala ze bw'atyo n'agenda n'akimayo abaana be. Yatandika okubeera n'abaana be era omwana gwe yalina mu lubuto ebbanga lyatambula n'amuzaala n'aweza abaana 3. Nga wayisa akabanga akawerako katonotono, omusajja oyo yakomawo n'atandika okumwegayirira nti babeere bonna. Naye nga bizinensi zaali zigootaanyemukko, jjukira n'okumusiba baamusibamukko. Omukyalo ono yatuula n'awuliriza. N'agamba oba oliawo omwami wange akyuse. Oba oliawo Mukama awulidde essaala zange, ye kati nkyafiirwa ki, obulwadde bwankwata dda. N'agamba nti abantu nti obufumbo bwannema. Ye n'atandika nti obulamu obupya n'omuntu omulala. Abange, lwaki sidda mu bufumbo bwange? Oluvannyuma lwa taata w'abaana be okumwegayirira ennyo, bw'atyo yaddayo ew'omusajja. Baatandika okubeera bonna ne baddamu ne batambuza obulamu. Omanyi ffe abakyala Mukama yatuwa ekintu. Abakyala tusonyiwa mangu. Singa omuntu aba yeenenyezza nnyo ekitali ku basajja, omusajja waakumala akumala lumu, abasajja abasinga. Naye omukazi Mukama yatukola nti tuli bagonvu. Omuntu bwe yeemenya ennyo n'akulaga nti yeemenya ennyo, abakyala abasinga tusonyiwa mangu. Era omukyalo n'agamba nti yasonyiwa bbaawe, bwe batyo ne baba nga baddamu batandika obulamu. Agamba nti waayita akaseera n'afuna olubuto olwokuna. Kino nno katono kimusuula eddalu. Yabuuzanga ebibuuzo. N'agamba kati ate olubuto olwokuna, ono omwana omulala ng'ate ndi mulwadde n'adiringa ntya naye. Yawulira nga tabitegeera. Naye n'aguma. Ekyamumala enviri ku mutwe lumu bbaawe aba agenze mu kinaabiro oluusi nga yeebase, mbu yakeberanga essimu ye. Naye mu kkebera essimu ye yagenda okukizuula ng'omusajja yeebaka n'abakyala ab'enjawulo, abaana abato, nti yayinanga ruumu eyo kwa Kamwesi. Abamanyi Akamwesi mugimanyi bulungi, abasomera ku mobs mugitegeera sayidi zeeyo ennakawa. Agamba nti yayinangayo room kwa Kamwesi mwe yeebakanga n'abakyala b'abandi, abakyala abafumbo. Room eyo nga yagifuula kattiro ke. Ye yali amanyi nti omusajja we kakomyewo okwenenya omusajja akyuse. Naye abamikwano abampuliriza, waliwo abasajja abalina tendesi eno nga ye tayagala kufiirwa, ayagala asigale n'ekifaananyi ekya famire ekimuweesa ekitiibwa, naye ng'emabega eri akola kasasiro aswaza okuwulira mu matu. Omukyalo n'agamba nti ebyo bye yalaba byamuwunza kubanga yali lubuto lwakuna. Ng'omwami ayina ruumu kwa Kamwesi, mwatwala bakyala b'abanna abafumbo, n'abeebakako nga talina kondomu, ne yeebaka ku baana abasomi ab'enjawulo, naye ng'ekigendererwa kye kyakubasiiga bulwadde. Mbu mulimu ne mesegi ze yasomanga ng'abamu bamugamba
tugende batukebera omusaayi naye ng'omusajja ye agamba kimu ndi mulamu sirina buzibu bwonna okuggyako ekirwadde kye nnina kya alusa nga naye bye yamugambanga yamanya nti kati waali alina ensolo ewedde emirimu etagenda kukyuka wadde n'eddakiika n'emu wadde nga yatuuzanga bbawe ku mmeeza n'amubuulirira ng'omukyala n'amugamba ng'omukyala nga taata w'abaana be alumirirwa era afaayo ng'alowooza oba oli awo anaakyuka bambi enviiri zaamugwa ku mutwe nga omusajja yafuuka muttemu yagamba nti messages ze yalaba mu WhatsApp zaali z'abantu banjawulo nga bangi bazza yeebaka nabo ate nga talina kondomu kiba kitegeeza omusajja yali atambuza bulwadde ate nga abutambuza n'obugenderevu mu bugenderere waliyo abantu bwe batyo nga ye bw'akitegeera nti mulwadde takuttira ku liiso atandikirawo omulimu gwe ogw'okubanga atambuza obulwadde obwo nga talina wadde n'omuntu n'omu gwe yeebuuzizzaako kati omwami ono kye yali agezaako okubanga ate akola omukyalo n'agamba nti yafukamira n'agamba Mukama Katonda nti maze okiikiriza olunaku olwaleero nti ono omusajja talikyuka era tagenda kukyuka wabula taata nkusaba ompe obuvumu ompe n'amagezi n'okuyiiya n'okutetenkanya okw'ekitalo ddala omunzigye mu mikono gyange omutwale nzikiriza ngende agamba nti obulamu bwatandika okuddamu okugootaana jjukira Mukama awulira era bw'omusaba ayanukula bw'oba n'okukkiriza Mukama awulira agamba nti ebintu byatandika okugootaana n'ennyumba gye baali basulamu eyali ey'ebbeeyi baabagobamu bwe baabagoba mu nnyumba basooka ne bagendako mu mikwano n'omukwano eyali abasuza yatuuka ekiseera ng'awulira bamumenya jjukira abaana bafamire ennamba maama n'abaana bana okitegera kuba yamala n'amwana olubuto olw'okunera omukyala yamala n'aluzaala kati ogatteko n'omwami be bantu 6 n'omuwomukwano eyali abasuza yatuuka naye n'alemererwa naye n'abagamba abaayi nkitadde awo omusajja we yategerera oba we yamanyira nti takyasobola wadde okulabirira famire ye essaawa n'emu era bw'atyo yalekulira mukazi we n'amuta n'agenda omukyala ono agamba nti yatambula awo wennyini we yaviira ne yeesolooza ne yeekuŋŋaanya n'abeera ng'ate ayolekera n'ava emunyonyo n'adda ebweyogerere mu kitundu kye bayita oba mu kikonko eyo agamba nti obulamu bwakyuka abaana be abaali babeera mu maka amatiribona okubanga badda mu nzigotta agamba abaana be abaali bagendanga mu ttooyi ezitali za lukale ttooyi ez'okutuulako obulamu bwakyuka nga balina kugenda mu ttooyi za lukale ttooyi zino ez'abangi nti nga ku nnyumba kuliko n'abatamiivu nga bazifukirafukira ndowooza otegera ttooyi eyo bw'ebeera ewunya agamba abaana be batandika okugendanga eyo nga n'okuzikozesa tebamanyi nga bamubuuza mami tukole tutya agamba abaana be amazzi gabasanganga mu nju batandika okusombanga amazzi ku migga yatunulira obulamu bwe nga ddala yadda ku 0 agamba nti ono nga tannaba kutuuka mu mbeera eno yalinanga obusobozi nga alabirira ne bamulekwa naye yatuuka ekiseera nga ne bamulekwa balabirira takyasobola kubalabirira agamba nti obulamu bwamuzitowako obulamu bwamukalubako agamba yeetunulira nga tayinza kukiikiriza nti yeye ab'emikwano mikwano gye be yamenye wano amannya n'ab'eŋŋanda ze be beekuŋŋaanyanga ne batandika okubanga bamuyiiyiza ku kyokulya n'abaana wabula nti yatunula ne yeebuuza agenda kutandika atya obulamu buno obupya bw'atandise bwe buti n'abaana be abana nga ye maama ye taata yalina obulwadde yalina okunoonya fees yalina okunoonya ekyokulya n'ekyokunywa yalina okunoonya eddagala nga balwadde agamba nti yeerabanga omuntu alemereddwa nga ddala yalemererwa obufumbo bwe muwala wa Reverend n'alemererwa obufumbo bwe ne yeebuuza n'abinnyonnyola atya bazadde be
agamba nti yayavuwala embeera n'ekalubira ddala nti to the extent nti biriŋŋanya n'akawunga n'entula ne mukene byafuuka mmere ya buli lunaku mu maka ge oba ewuwe eyo mu kazigo gye yali azze. Oba okitegeera. Naye agamba nti ku byonna ebyo bye yayitamu Mukama Katonda yamala n'akola ki? N'amuyimusa. Era awo we yakomeza story ye n'atugamba nti ajja kubanga akomawo n'ekitundu ekirala atunnyonnyole mbeera ki gye yaddiiringa nayo n'abaana baabo abana nga ye maama ye taata yasasula buli kimu, yasasula bills n'obulwadde bwe, kubanga agambye nti Mukama yamala n'akola ki? N'awulira omulanga gwe n'amuyimusa. Ajja kubanga akomawo abitunnyonnyole byonna, nja kubanga nange nkomawo mbibamalireyo byaggwa bitya. Kansuubire nti gy'oli eyo ofunyemu ekyokuyiga. Bamaama bangi tuli mu bufumbo nga bataata be tuli nabo batufuukidde akayinja mu ngatto. Naye ng'olimu eri elementi y'abaana ndaba batya omusajja yanyambaza empeta nayambala kadaali. Ebiseera ebisinga obubonero tubulabirawo mu kusooka naye ne twegumya. Oba okitegeera, omuntu walaba akabonero akasooka n'akookubiri n'akookusatu n'olaba omusajja nga takyuka, muganda wange tolemerako. Bw'olaba nga akyuse awo fukamira weebaza Mukama Katonda. Naye bw'olaba nga oyongera kulaba bintu buli lukya lema kugamba nti nabimanyiira, bulamu bwe bw'oteeka mu matigga. Osanga ono singa we yalabirawo mu ntandikwa ng'omusajja ono acyaŋŋanya ba receptionist, ba bank tellers, baani singa oba oli awo yalabuka n'agamba ye lwaki sifunayo ku mukulu gwe njogera naye nampa ku magezi ndabe obufumbo buno, oba omusajja ono ne bamutwala mu counseling, oba osanga obulamu bwe temwandituse kuba ku kizibu. Naye ebiseera ebisinga bagamba omala kwekoona n'olyoka ojjukira okubuuka ate mu nkyamu mwe muva engolokofu. Oba okitegeera, ate tumala kola ki? Tumala kugwa mu bizibu ne tulyoka tuyiga. Oba okitegeera. Naye nga waliwo abakyala ng'ali mu bufumbo, omusajja akukuba ate gwe omusajja gwakuba bannange tomulinda kujja mu liiso. Guno omulembe si gwe guli ogw'edda, n'abedda tebaakubanga bakyala. Ekyokuba omukyala tekiriiyo, si kya butuukirivu, si kya bugwenjufu, si kya mpisa. Omusajja akuba omukyala simuwagira, tomuwagira, mute agende. Okitegeera. Obulamu buno nabagamba tubulina omukisa gumu ogubeera mu bulamu bw'ensi eno. Obulamu bwe busirituka ne bukuva mu ngalo buba bumaze okubanga bugenda. Tokkiriza kubeera mu ggeyeena ya ku nsi nga ne gy'olaga tomanyi nti oba ogenda kugenda mu ggulu oba mu ggeyeena. Omusajja waakuyitirirangako oba omukazi waakuyitirirangako ng'akutulugunya, mute. Okitegeera. Omukyalo ono agamba nti yalina fiya kubanga buli we yagezangako okubanga ayagala okugenda okunoba, omusajja yakyankalananga n'amenya ebintu mu nnyumba nga ateekawo threats, amutiisatiisa. N'afukamira n'agamba Mukama gule ekkubo nfulume mu mikono gye okutuusa Mukama we yakikola. Munzikirize embeere nga mbeerekereza. Kansuubire nti olina kyoyizeemu, nja kubanga ate nkomawo ne paati ey'okubiri ey'olugero luno olw'omukyala oyo. Mbadde Fifije nga bulijjo atakuumira mpeera yongere okubanga abankuumira. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.